Nangamba hakati obulayo leveza naye saagala otye. Kozi toyagala nkole ki? Saagala otye. Kwataaga amagi g'oyina. Konze kale nga nkwata amagi gange nga twambuka. Tugenda okwambuka tuli kazinga kaliko amayinja njazi. Tugenda okwambuka nasooka nendaba omusota katono gumpanule ku jjinja ngwe kubanga ejjinja lyali liwanvu. Nga munene nnyo. Misota gy'oku nnyanja. Naye ng'oli ye ayina eddembe bulungi nnyo gwezingidde awo n'aŋŋamba teekawo amagi. Nenteekawo amagi gange. Naye nga nagateekawo ntidde nnyo nga nkola nti. Omusota gwo gulaba. Nga gundaba guntunuulira butunuulizi guti. Amagi tegaaliibwa. Omusota gw'agalya. Gazira. Gwagazira. Omukulu n'aŋŋamba gwe nali ngenze naye. N'aŋŋamba muganda wange. Kyoliko kinene. Omusota guno guganye okulya amagi gano. Ne gujja galya gulabika gubadde gukkuse. Konze kale. Ne baŋŋamba twambuke. Ne twambuka ne ntuuka mu kadiba. Nga waliwo akadiba mu jjinja. Ne bajjayo empiso. Ne banfumita wano eno ku lugalo. Ne ntonyezaamu omusaayi amatonda asatu. We to. Akagundi kali omusaayi amatondo gaali asatu gokka. Naye gajjula mu kadiba konna. Ne twambuka. Ne tuuka ku musajja yali asembayo. Ng'ayina abayimiridde n'amafumu wali ebbali. Ayina abakazi abakutte oyo black powder. Abakutte obuno omanyi obujjo buno. Obujjo. Olujjo nga bwe bakolera ensuwa. Akantu ako kabeerawo katyo twabunywerangamu omwenge. Buli nga bannaye tebulimu mwenge bulimu musaayi. Ne batukozesa emikolo egyasooka tumalirize tunywe omusaayi gwaffe tufune obugagga tugende. Ne tukola ne nkwata ne baŋŋamba tuula wansi n'enjalawo ebintu byange. Obugoye buli ne nteekawo kando zange 6 ne nteekawo amagi gange amalala 6 ogateeka mu bbaafu ne bbaafu gye waguze ango yange eri endabirwamu yange eri ya ango ng'eri awo. Ne baŋŋamba jjamu engoye zonna ne nzijjamu ne nsigala butenga we nazaalibwa ne baŋŋamba linnya ku magi. Baateekawo ebbaafu wakati mu 5 sita ziri nga tuzikozeseza kando nga zaaka. Ng'amataala gonna gazikidde. Gonna nga tewakyaliko ttaala n'erimu lyaka. Ng'enzikiza eri munda muli nnyo nnyingi nnyo. Ne ninnya ku magi gali. We nagalinnyako ng'ekigere kyange kikka busi. Nga naye we kikka mba sikyakifiiringa. Naye ntya naŋŋamba linnya ku magi wasimbudde ekigere toyina kukizza mabega. Naye nkwata okwokubiri ne nkulinnyamu ne ndaba endabirwamu ng'eriflectinga nnyo n'enzika mu nnyanja. Naye we navaayo bwe namala okukka mu nnyanja. Nga tonavaayo mu nnyanja. Bw'okka mu nnyanja. Saagala kundeka siteepu wadde n'emu. Bw'okka mu nnyanja. Wenzika mu nnyanja. Walaba yuki. Wassa otya. Nze omukolo ogwo mbadde nyina kembuuseemu kankaddemu kemabega nga sinabakwalawo bintu bino. Bantwala we bankolerako emikolo emirala egyo egya black powder nga bankola ne red powder ne white powder. Ne bamala ne bandaga awali ebyokulwanyisa.
nze waffe twali tutegera nnyo mu jjolo era nze nalondawo mu jjolo bakuwaayo ebyokulwanyisa ne balondawo bagamba londawo byoyagala ekitegeeza gy'olaga luba lutalo ate ono yali akampitiddemukko n'aŋŋamba gw'otuukayo kyonna ky'osangayo kiteme konze kale ne mubuuza kyonna ky'osangayo kiteme konze kale ne nnyingira nenkwatawo ejjambya yange n'effumu eryo nditegeera kubanga twalimu obusamize nenkwata effumu lyange nenkwata n'engeri y'ekiyondo n'ejjambya yange n'ennumba ngenda okuyingirayo eri mu kabira baŋŋamba kayitibwa kabira ka misambwa tekalimu wogenda okukolera saddaaka buli kyosangayo nga tuli ku nnyanja nga tuli munda mu nnyanja tuli mukubo waneeno waggulu waneeno ku masabo gano gakalikoleka akazinga konna kaabwe kazinga nno kakyama kakati nga nyingira yenda okuyingirayo nga nyina okulwana nga ndi menti olwana n'ebintu bisatu bannange we nakubanga ekintu kye natandikirako nga kinneepena bwepenyi nga kigenda kiyimirira wali kinneepena bwepenyi kigenda kiyimirira wali nenumbamuko ku kirala nakyo nga kikola kyekimu ne mmalayo eddakiika nga 3 nga mpulira nkooye kati nenzira wali awaali nga maze okuyingira ennyanja bwe namala okukka mu nnyanja bwe nti endabirwamu ne reflecting nga bweti nenzika nenyingira ennyanja ekyo nange entegera yange nakimanya nti nyingidde ennyanja ng'amazzi ganyogoga gawulira oba togawulira kibayita underground world waliyo ensi ey'ekyama ng'era people abantu bakolerayo ebintu bakolerayo engoye bakolerayo amasimu bakolerayo enviiri zino ez'abakyala ze beekozesa okwambala ku mitwe ekitegeeza ky'ogamba ku nsi eno waliyo ensi endala wansi waayo ffe gye tutamanyi eyo underground world naye ebintu byayo abantu baayo abamu bayita na bwereere tekuliiko n'omu afaayo tewaliyo mateeka amateeka agaliyo bya sitaani ga sitaani we nayingira munda twatandika okutambula n'omusajja yali antwala Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road
awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga. Tukubire ku nnamba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic, emmere eddagala. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira biki ebitambula mu ggwanga Uganda mu nsi yonna n'okusinziira nga amawulire bwe gaba gatambula. Olunaku olwaleero tuli mu show yaffe gye tuyita life stories. Omuntu wajja n'atubuulira ku bulamu bw'atambuliramu biki byayiseemu era ne tubanga naffe tweyongera okumanya n'okuyiga. Olunaku olwaleero ndina omukulu ono gwolaba ku side yange wadde omwami oli ye yasazeewo kunywa naye nga nina omukulu ku side yange gwenja okusaba yeyanjule olubalya lw'okugwa katambi nga annyonnyola mbu ye yagendako mu ggulu n'agendako ne mu geyeena. Sooka obuze kuba kulaba omulundi ogusoose ku final channel. Tomanya tusobola okuba nga emboozi y'eggulu ne geyeena eyinza okuba nga tesobola kuggwayo mu sheemu nga tujja kwetaaga sho eziwerako abantu bategeere ddala ekituufu. Sooka babuuzeeko. Abatulaba mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya gange yenze Kango Enjoga Bjeri. Nze no nkola yange nsaba nnyo ne kasaabu like ne comment okatuteereko era tukusaba otuwa obudde kubanga tugenda kubeera nga tutemaatema ensi y'emyoyo nga tukulaga ebintu gwe byotalowooza nti gyebiri era byotakkiriza nti gyebiri. Olwaleero genda beera obiwulirako mu linnya lya Yesu. Kango Enjoga Bjeri. Yes. Kango Enjoga Bjeri ge mannyago gennyini oba Enjoga Bjeri ofuuka otya Enjoga Bjeri? Enjoga Bjeri tumanyi omu mu Bayibuli. Nze amanya gange bampita Kango Enjoga Bjeri. Nabatizibwa amannya ago waliwo faazi yagantuuma kubanga nali mu Katuliki okusooka. Bamuyitanga Faza Biru yafa yali musajja muzungu ye yantuuma amannya ago. Era we natandikira okuwulira ebigambo bye saasooka kutegeera nti nze ndi wanjawulo. Nengenda nga mbiwulira bwe ntyo okutuusa we nakula. Bw'obuuza Pastor Kango kangezeeko mutemaatemako mu ddakiika ng'emu bbiri. Nazaalibwa mu kyalo bakiyita Bujuuko ku Mityana Road. Nenzija nga mpangalirako ku bitundu ebyenjawulo ng'Emubende, Ekiboga ne Luweero gye nasinkanira Katonda. Era eyo okwogera kwange ne Katonda kwatandikira Luweero. Luweero eyo nedda alabika teyali Luweero yali Nakasongola. Omuntu omu eyeyita Jesus. Wamuwulirako? Namuwulirako akatono. Kati wogambye nti waliko Luweero ningamba tebanga gwomu ku bagoberezi oba kuba Enjoga Bjeri. Nze by the way emboozi yaffe eno njagala etandikire wali we nasoose ogiwulirira. Nkugambye tujja kujja nga tweyongerayo. Nawulidde akatambi ng'ogamba wagenda mu ggulu n'ogenda ne mu geyeena. Otandika otya okugenda mu ggulu? Ak'Emagombe ko tewakawuliddeko? Wagenda n'Emagombe? Ate okugenda mu nnyanja ko tewakawuliddeko? Kitegeeza bingi by'olina okumpa. Okay. Naye nedda. Kituufu abantu bagenda mu nnyanja? Butereevu nnyo. Oba bawooza nnyanja akaka miliyoni? Nze nagendayo. Mu nnyanja? Mu nnyanja. Oyitawa? Ekisookera ddala nze mukwano gwange yansinkana Luweero eyo nga ndi mu kusaba n'okusiiba. Akaseera ako ng'abantu bagamba ndi mulalu. Kati bwe bagamba nti ndi mulalu ne bamama bange bangamba we nalokoka nagwe eddalu. Kubanga nali nfaanana bubi. Embeera yali enkuba nnyo nnyini ddala. Kaakati we natuuka akaseera ako nange nga kubanze ekyali kinsiibya nali mbuuza Katonda ayogera. Kubanga nze we nalokoka nga nakalokoka bwe nti weppa bangambirawo Katonda ayogera. Ffe twabeeranga mu lubaale n'emizimu gyaffe n'emisambu eyo mu kyalo. Twalabanga ng'emisambu agyogera. Ng'emisambu agirinnya abantu ne gyogera. Naye ku luno bangamba Katonda akulinnya n'ayogera. Oba Katonda akukkako n'oyogera. Nga we nti we nnyinza okinnyonnyola mu ntegeera ey'ekito mu nsi y'emyoyo. Kati ekintu ekyo nze kyansikiriza okubeera nga ndokoka. Bwe natandika okulokoka ne ntandika okunoonya Katonda n'ambula. Ne muyita nga tayitabangako, tanyega, ne mmanya nti ekyo kiboogera kifu.
naye olunaku lumu nasisinkana omusajja nandagulako ebigambo nangamba nti oli musajja oli muweereza wa Katonda oli nabbi w'amawanga nangamba nti oli special nnyo wezuule weerabe kakati bwagamba nti nali nabbi w'amawanga neŋŋamba kati ono fala tabitegeera tamanyi bye mbadde nkola kozi nze nakulira ku spiiti nga nziba nga nyagulula buli kimu nga nkikola kati we yaŋŋamba ebigambo ebyo kyandeetera okulowooza nnyo neŋŋamba nemugamba kati ono ebyo abyogedde lwakuba tamanyi nenteekawo embeera ngende nsisinkana omusajja oyo era embeera we nagiteekawo nengenda nemusisinkana omusajja oyo nemubuuza nemugamba nti nze oŋŋambye ndi wanki nti wanjawulo nti Katonda nange asobola okwogera nange nti asobola okwogera nange nemubuuza olowooza Katonda ayinza atandika atya okwogera n'omuntu nannyonnyola nga we yannyonnyola nendaba ngera sibitegeera bulungi nemubuuza omuntu eyali abbyeko oba oliawo yali akutte ku mukazi omuntu yali alozeeko n'asamira ayinza okwogera ne Katonda omusajja oli naŋŋamba nti ye omuntu ayogera ne Katonda kasita okyusa omutima gwo n'okyusa endowooza zo ne weewaayo gyali asobola ayogera naawe ate buli muntu ayogera naawe nemubuuza ayogera nange mu ngeri ki naŋŋamba ekisookera ddala ddala buli muntu ayogera ne Katonda mu birooto mu kwolesebwa n'okuyita mu bantu ekyo nendaba nga tekimmalira kubanga ebirooto nali mbiroota ate nga ne Katonda n'abantu bali bayogeddeeko ebigambo ne bitatuukirira mu bulamu bwange kati neŋŋamba nedda nze nange asobola okwogera nange njagala ombulire nga nze omuntu ayogera atya nange awo we natandikira naŋŋamba siiba saba kola obulungi kyawa ekibi biki ebyo byonna nembikola ne wayita emyaka ng'ena nga Katonda tanayogerako naawe talina nakyanyega neŋŋamba nayo n'omusajja alabika talinayo kubanga natuuka akaseera nendowooza ku jjoogo lye twakola mu nsi mu biseera biri nga tunaba kulokoka nendowooza ku bwenzi bwe nakola nze nayagala sikaati sikaati ezo nayagala sikaati Katonda olaba yataasa malaaya mu Bayibuli kitegeeza tolina kyosobola kukola Katonda n'atayogera naawe nze natuukako akaseera ne banfuula kamu abiri ng'otegeeza erinnya libampita anti nga ku kyalo nkwano ono nkwano oli kati buli gwe nkwana bankwata nga bankunyako nga banzigyamu kamu abiri kati nga nasukkawo ku ekyalikomye mu bwenzi kati we natuuka ne mpulira ebigambo ebyo nti Katonda asobola okusonyiwa omuntu mbu Katonda n'ayogerako n'omuntu ne kinneewuunyisa nnyo ne ntandika okkiremerako Katonda n'atayogera kati ntuuka mu maaso eyo mbivaako naye nga ate ne mu ddogo sigendayo kubanga n'eddogo nali ndibaddemu jjukira ffe waka twalina amasawo gaffe 6 taatawo yali musawo muganda yali musawo muganda yatuuka n'abyozesa n'obyozesa n'abikyusa n'abizza mu luminati ne bimutta n'omutta bamusaba saddaaka eyange ey'abaana be bonna n'afa yamulemerera yagaana ogiwaayo n'afa kakati lwaki nkugamba ebigambo bineeno kubanga ndi mu kuteekateeka tugende omuntu ayingira atya mu nnyanja ddala kituufu abantu bagenda mu nnyanja kubanga awo ntandikidde ate nze kenyininyini nagendayo kakati taata wange atuuka akaseera bamusaba omusingo agaana afa kati agamba kaneeweeyo ye kenyininyini neyeewaayo taata wange yatandika luwala wano ku lubuto era we watuuka ne watulika taata naafa kubanga weyeewaayo mu luminati ekifo ky'okuwaayo ffe yatandika okuvunda wano ku lubuto lwe niwavunda nga taata abeera n'envunyu muli ng'omutunulako twatunulanga ku taata waffe ne tukaaba ng'ate twali baana bato nnyo kubanga okumanya twali baana bato taata we yatuuka akaseera nga alwadde nnyo ng'ali bubi ng'ali mu kaseera ak'okufa fe abaaliwo ffeka kubanga ne maama wange yali agudde eddalu ng'era bimusudde eddalu eddogo nga limukyukidde likyukidde famire kati taata we yali ng'ali awo ng'ali awo wansi fe abaali basigadde naye kati we twalabanga akanuka bw'ati yesika nga ndowooza n'okuzibikira nga azibikidde agenda afuluuta kati ffe nga tulowooza atuzannyisa nga tufuluma nga tukomawo
kati mukulu waffe kati wa maje nangamba tata wa mwafamu afudde mwe muli mukukola ki mwe muli mukuseka nga tetumanyi na kukigambo kufa tubitegeera bulungi fene wetu tyo tata na Illuminati na mutta kubanga yava yakyusa ne system nava mu ndoge y'Ekiganda nadda mu y'Ekizungu kati awo gwe nkugambira nti Illuminati gyali awo olunaku lwange lwatandikira akati akaseera bwe katuuka tata we yamala okufa ebyobugagga Illuminati byali amuwadde twalina square mile bujuuko Ekabaale Ekiboga Emubende nga mulina ettaka n'ente n'essente n'ebirala byonna byatandika okuggwawo nga baganda baffe abataata omuto bajja nga babitunda nga sente zonooneka bonoonesi nga zonna ziggwawo nakati basingayo obwavu byonna byaggwawo tewaliwo n'ekimu kyasigalawo sente ya Illuminati wagikuwa ekyo kiba kiwedde agiwagwe mulamu kasita ogenda kiba kiwedde ekitegeeza tebayingira Illuminati mbw akolerere famire ye nti akolerere famire ye aba yeerimba kubanga ffe tubonaabona nga lwofa lwe bigenda bano babirya abaana bo babiriira ddala nga wakafa naye muganda wange olya nga bidduka buddusi totegeera nakutegeera ngeri gye ziweddemu taata wange wati we yafa waliwo ababeera ganze bannaye obwavu bunnumye kangende mu Illuminati nkolere famire aba yeerimba era okolera ggwe ate nakukaaba nakubeera ng'oli mu kukaaba kakati bwe ntyo we nali nga mmaze okufumiitirizaamu nendaba nga ebyobulogo biganye n'embita nenzira mu byekirokole nabyo ne bigaana kubanga natusimbulayo emyaka gyange ng'ena egyebuziba nga nno nga ndayidde sikyabba sikyayenda nkyusizza obulamu bwange nga neewaddeyo emyaka ena mu bulokole nabyo ne kigaana nga nze asiimula ekkanisa nze atema amazina agasinga nze gwolaba lumu natema amazina omugundi abamu ku bavubuka abali batudde emabega abali balina kasente mu kyaki ne mbayisaako dansi ne bagamba ho kana akavubuka kakyuma nga siwunye enkwawa bitooke byebigwa sikyawunya naye kyantuukako sigambye ndowunya teberezaamu amazina gozina notandika okuwunya wazirire essaawa mmeka ettendo ffe kyaki yaffe yali ekuba ettendo nazina ate n'ekirala kyebayita worship nali ndowoozaamu praise nali ndowoozaamu nga nze Mukama sina kintu kyensobola mmuwa ng'ate bansuubiza nti nange asobola okwogerako nange konze kati saddaaka gye nnyina kubanga nali sikyabba nga sikyasobola kuwaayo mu kyaki nga kyensobola kwekwera ekyaki kulongoosa ttooyi nakutema dansi sajja omuwulidde yayita kyabba nga talina kyawaayo mu kyaki etegeeza mu kyaki wawaayoko n'ekibbi iye nabba busimu bw'omu kyaki obumanyi gwe bwenzibye ng'obba ate n'otonera mu kyaki kati n'omukazi nze gwe nnyine waka naye akimanyi wamubba mu kyaki yankwatako n'okunkwatako ate naye nali ngenda mubbiramu ate sigga nti oba nali ngenda wabula namubbiramu lwa nsonga balina mobile money mu kyalo eyo kati we byankubanga nga muwaayo emitwalo ngeeja ng'alinnya ng'agenda ku mukyalo kati nga nze nkimanyi watuuka mu kyalo yakola ku mobile money kati nga nsooka musokoolamu awo 10 meka nakati akyammanja naye kati kendowooza kenasetolinge waka kati tokyamusindika mukyalo mukwesasula wakwanamu mukwane oya kati ono kamuteekedde ddala mu bufumbo wali wamukwana nali namukwana naye ng'obwavu butuluma nze yatuukako akaseera n'anoba n'okunobewaka n'agamba nti obwavu wange buwunya nnyo n'agenda ebweru kati mu process eyo ntuuka akaseera nga binkutte nga Katonda tayogera essente siziraba buli kimu abantu bawa obujulizi nze sina kajulizi n'akatono we kati n'akabibi bikempa nga weewunya gye bajja n'obujulizi kati netuuka ne ŋŋamba ddala kituufu bafeera obujulizi oba ddala kiba kituufu ŋŋamba Mukama we kiba kituufu nange baako nekyonkolera mba ndi awo nenziramu nenfuna crusade bateeka crusade nakasongola kozi wagambye wali Yesu ndowooza saidi zeeyo yeefuula Yesu nenfunayo crusade ati omusajja Omuyisirayiri najja omusajja Omuyisirayiri yajja yawa obujulizi ng'agamba nti mu bantu bonna ensonga lwaki yali nnyonyonya okuva e Isirayiri okujja e Uganda yazerwa muntu omu naŋŋamba naye omuntu oyo omu
gwe yazze okulaba yenze teyakyogera nti yenze naye yagamba omuntu gwenziza okulaba wali waneeno naye bino ebigambo wembyogera yenyooma tasobola kuvaayo nenjagala omwoyo amugjeyo wabula we yamensioninga nga obulamu bw'omuntu oli ng'amulaga ng'agezaako okumulaga byonna byonna nalabanga nga bikwata nze buli kintu kyali kirikwata ku nze naye nga neewuunya nti nze tasobola kubeera nze kozi byanyonyola ogwenziza okulaba omanyiza abantu baali bampita Kasejjebere waliwo kitegeeza ki Kasejjebere oba kireka tewalaba ku firimu gwe olaba tomanyi Kasejjebere etwalabanga ku firimu watusiiba mu kibanda kawungeezi nakwatira mu kibanda anti ng'omunnyonnyola kati ffe twali twalema nga tuli awo naffe nga twetya kati waliwo firimu yajjanga erimu ebisolo nga biba n'embiriizi ezeereeza ennyo bwe ziti ng'ate kabeera ka mululu nnyo nga kalina amaaso nga kali awo kalinganga ekibeebebe embizibizi si mbizibizi kati we twagirabanga nze yansanyusa nnyo kati mukunsanyusa ennyo ate nga nange ndi mukovvu mulungi nga nfaananira ddala bubi nnyo abantu ne bantuma Kasejjebere ku kyalo olwakali Kasejjebere ke balaba mu movie era kaakati we bamala okumpita we batyo nze nembeerawo nga bwe bulamu bwe mpangaliramu nentambula obulamu kati wentuuka mu kyaki omwo buli kimu nakikola Katonda n'agaana mba ndi awo olunaku lumu nga gundi ng'omusajja yajja omuyisirayiri yagamba omusajja ono baagana n'omwawula naye ali ku mafuta ga busumba mwe mulabanga akasajja naye musajja oyo omusajja agenda kulangirira revival n'ekigambo ekyo yakyogera nga sikitegeera kubanga nze mu buliwo sirinyanko wadde ne mupiyu wano oba baby class kati byonna byeyayogeranga bavuunulanga nga mbiwulira nga nange muli mutima gwange nyina okuyaayaana nga ngamba artist mukama nange olunaku lumu nzijjukira naye nze kale nali njaayaana nga ngamba artist ne wangulirayo akagaali mukama ne wanzijjukira nange nembeera nga nsobola okwegulirayo akagaali kamu bwe kati kozi taata wange akaseera ako baŋŋamba nti y'omu ku baali abagagga abali eyo ku kyalo kyaffe naye yalina eggaali za hero 6 byebimu ku bintu ebyamufuula okuba omugagga abamu ku basinga era sebo ekiba kyadda eggaali yabeeranga maka magagga eggaali tebeereka nayo kati fenno nga tulina 6 ng'ate twalina ennimiro nnene n'ebintu ebyenjawulo kakati mba ndi awo omusajja ng'ayogera byayogera nga ŋŋaana okuvaayo nga ŋŋamba aganiddeyo nga ŋŋaana ng'abantu abalala bajja nga si yemmwe kati nga nze ŋŋaanirayo nga ŋŋamba naye oba ogaaniddeyo leka Katonda akwejjireyo banyabo ne baseba bampuliriza simanyi ngeri ki gye natuuka katuuti naye nze nagenda okuzuukuka ng'omusajja ali mu kubuulira ku katuuti nga muli butoola wali ng'ali mu kunnyonnyola abantu nga bagamba nti ono omusajja yandeese mu Uganda mumulabanga omusajja naye si musajja mumulabanga ng'akalenzi naye si kalenzi musajja atuuse leve ey'okuyibwako amafuta okubeera omusumba naye kanisa zimuganye kubanga teyasoma kubanga talina kyamanyi naye nzize waneeno Uganda okumulangirira ng'omusumba n'okumufukako amafuta era ng'akola mikolo nga ne gwafukako amafuta sibitegeera simanyi na nnyiririza Bayibuli ekyenjawulo kye nalina kyali kimu nga ndi prayer warrior era mu church nga nze akulira intercession kakati omusajja prayer warrior yatya ye musabi omulwanyi agamba kitwale mu linnya lya Yesu yokya kubanze kati siri mulokole njagala kumanya naye nkusabira olokoke mu linnya lya Yesu kakati balage kakati wagaye bakuyisani bampita Pastor Kango Gabdieri ekanisa bagita Believers on the Local Ministries esangibwa Matugga era nkubiriza abantu bonna gwobeera nga
owulira ebigambo bino n'obitegeera bakunsabire bagambe tukomyerezeewo omusajja oyo mu comment section kuba omusajja ayinza okungoba kubanga ebigambo byenjogera bya mwoyo tabitegeera nnyo kati n'olwensonga eyo njagala kubasaba nti nga tuvudde ku Isirairi yonna akujjeyo akutadde ku stage twagala tutuuke ku lunaku lw'oyingira ennyanja otandika otyo oyingira ennyanja era bagiyingira batya Omuyisirayiri lwaki mbadde muleese ye yandeetera mulaala ekomawo mu kisa kubanga nali maze okugwa nali ndabidde ddala nti Katonda ono tayanukula tayogererako ddala kigambo n'ekimu alabika na musajja muyaaye kubanga nali mulindanga buli lunaku amagezi bagampa prayer room n'engikola we musinkana saamulaba kakati omusajja ono yanzizaamu amaanyi era ebigambo byaŋŋamba n'amafuta ge yanjiwako kati ekyewuunyisa we navaawo amakanisa ag'enjawulo ku byalo gatandika okumpita kati we gampita bwe nagendanga okubuulira ndaba abantu bagwa nga wensabira abantu bagwa ninga ndabika nno ddala ndi muweereza kati nenfuka singira ddala nenywera nenyingira kati naye nga nyina nga nafuuka addicted kubanga lwe lulimi lwenja okwogera mu lutegere bulungi nga njagala nnyo kye bayita Katonda okwogerako nange nga kyagaana nensiiba ne banyingira mu kisiibo tulina kye bayita dry kwe kusiiba nga tolidde sometimes nasiibanga ennaku 3 oba wiiki ennaku 7 nga tolidde mmere tolidde tonywedde kiro na misana nenkitambuza bwe ntyo nga nsiiba ennaku 3 ebbiri nensiiba ssaawa 12 kuva ku makya mpaka 12 nendya ekyeggulo nensiiba bwe ntyo nenyingira emyezi 4 nga Katonda oyo ali waggulu nga yeekaza nga talina kagambo naaka kyeyali aŋŋambye naye nga nsiibye nga nfaanana ng'olubwa nga nakogga nga nakuza enviiri ng'ate yali talina kyaŋŋamba ng'ate kyennyina kyali kimu ekyali kisinga okubeera ekizibu mu bulamu bwange nga ndi mwavu nnyo nga n'ofuna just 10 kubanga nze bangoba mu nnyumba banaye era nze njagala nnyo mukyala wange Nambuli Olivia nkutumirako mu linnya lya Yesu yambeererawo oyo mugolaba batugoba mu nnyumba emirundi 6 ey'okupangisa ennyumba z'okupangisa nga nno tupangisa za meka 2 bino ebiseera si byadda byenjogerako njogera ku 2019 2020 ennyumba y'ebiri ng'ogisangawa mpozi era eyo eyeegondi ematugge ebiri gyeri ate si matugga kati obuyumba obwo bubeeramu kati nno kakubuulire nze nasulako ne mu nnyumba awo mu kiwuunya awo ya mitwalo 4 naye ennyumba eri nga wansi eno suwegi gyayita ng'era ekiro musiiba amazzi mugawulira gagenda gakulukuta ng'ekivundu kyammwe mukiwunyiriza ne mukikoowa njagala mbabuulire abampuliriza nti nze nayita mu kaseera akazibu naye Katonda yatuuka nannyanukula era ebigambo bino mbyogera ensonga lwaki ndi wano eno kubanga Katonda yaŋŋamba agenda kuntwala mu ggulu ne mu geyeena ne mu nsi yonna okugiraba wabula ebigambo byonna byendaba nzije mbigamba abantu ensonga lwaki nkugamba ebigambo bino eno kubanga njagala obitegeere bulungi omusango gunveeko kyentegeeza nti olokoke okkirize Yesu Kristo okuba omulokozi wo bwe ntyo ennaku ezo emyezi nawe giggwako mukwano gwange omu ankubira mu kibuga muno ng'olwo nnyina akasimu kamapeesa nga kalimu eryanda oliteekako na buti nankubira oyankubira ne mugamba ndi Luweero nanyina kyenjagala onkolere ate gwe kagwa asobola okukikola kubanga nali muyiiya mugamba kale naye sina mu transport kale kanzije nkunone ng'avuga emmotoka nga jansanga Luweero eyo bwe yansanga Luweero we yantunulako embeera zange engeri gye nali nkozeemu enviiri n'enfaanana gye nali nyambadde yansookeza kikyusa awo naye sisobola kugenda wala naawe wabula kansooke ngende nkugulira engoye nangulirako ngoye nansazisa enviiri naŋŋamba naye guno omulimu sigenda kugukuwa konze lwaki badde manyi mponye ekyalo kubanga nali nkabiridde Mukama nga mugamba nkusaba mponye ekyalo ng'ekyalo kyagaana kubanga nze nali mbwa ya site nga nze era nali naye ekirayiro kye nali nalayira sente we zimbula at least nsula ku lubalaza naye nze nga sidda mu kyalo naye bannange obwavu bwakuzaayo obwavu bwankuba nga sikyasobola kubba nga nyina kudda mu kyalo kati mukwano gwange oyo nga nnona
bwamala okuntuusa bw'ati nangamba kango yagala nkuyambe one embeera eno ate jjukira ffe abalokole tulina enjiri gye tubuulira amba mu linnya lya mukama waffe yesu kristo leka mukama akusinkanyeyo omuntu ow'enjawulo agenda okukyusa obulamu bwo omuntu agenda okukwata mu magenda go ne ŋŋamba mukama omuleese weebale omusajja yajja n'ansanyukira nnyo ne mugamba mukama ondeetedde ono weebale nga mugamba ntwala onkyusiza obulamu okuntwala okunkyusiza obulamu yansookiza gayaza awo nga tonatuuka gayaza nakweru awo waliwo essabo ddene nga lirimu emiti giriko buli kika ky'ebinyonyi nga nyingiza nga mugamba ontute musabo nga ngamba nange ndi mulokole naawe okimanyi ate era nga mulokole asabira wa kubbiri awo neŋŋamba tugende nempulira nga sagala kugenda naye naŋŋamba kango eyakuloga ali ku muti akulaba konze katonda wange ku muti ogwayakolega atudde ku mapeera waggulu akulaba buli wooba abeera akulaba aba akulengera woba teweerwanyeeko owedde togenda kubeerako nangeri yonna owedde banawulira ebigambo ebyo nenga naye ddala eyandoga ndaba nze gwolaba nga nkola kipakasi naye omanyi okukola kipakasi ng'olima bikata bya lumonde nanansi oba ebikata bya lumonde oba ng'olina omuntu gw'olimira mu bitooke bye nene n'olima oli najja n'akugoba n'agamba nkugobe ne ku mulimu gwange genda bakugoba ne kulima ebikata olina akugoba n'okulima ebikata waliwo abantu abali kuno ku kyano nga batulaba naye nga balina ebizibu ebyenjawulo nga naye nekyakusiba tokimanyi kakati nalaba ebyo ebintu ebyo nabenabena naye ndaba nga omusajja agala kunzizayo mu kyalo konze tuyingire essaba eryo omusajja gwempereza nange simulabanga nako yagana n'okwogera naawe nangamba n'okuŋŋamba ate kirabika ezo mpewo za kika zezikukolera gwolowooza katonda kasa nawulire ebyo nenga munnange ate jjukira kukaali kazannyo kange nze sibbye ebigali nereka ntyo ewaka nze nga nziba ebigali natuuka n'okulowooza nengaabo oba kyekyansukuba obwavu kaakati mba ndi awo nga nyingidde essabo nga nkola ki mba ndi awo nga tuyingira essabo bwe twayingira essabo eryasooka ekyasinga okuneewuunyisa omusajja yaŋŋamba oyo omusajja mufulumye goze naye kubanga nali nawandiika twasooka ne tukeera ku makya essabo liri bize likeera ku makya atuuka yawandiika amannya kati yali ayina enkola zaawo ate nga omu ku ba VIP abaawo abagulira omukulu emmotoka nanyini ssabo kati abo babeera n'engeri yaabwe gye bakolamu bagenda ne bali jesali nga wali yabasooka era nange kuba nteeka kubasooka muganda wange nagenda okuyingira essabo omusajja yagamba genda kaliko omuliro omuliro n'essabo bakugoba bangoba mu ssabo eryo eryasooka kati ekyewunyisa nali nfuluma ngenda kubanga we nayagala okukalubamu nakwata ku mafumu omanye mafumu gabeera ku kyoto ku ssabo kasi akwata mafumu konzo wange nenfuluma nagamba kwata n'ebitabo byo mumuleeta alwala erinnya lye nakuulamu n'olupapula lwonna n'erinnya lyange sireka mu ssabo nzisa kifaako omusajja naŋŋamba we twadda mu mmotoka yasooka n'atuula omanyi abasajja baneno basudi ndowooza yatuuka n'akola bwati katonda wange eyakuloga mu basajja musajja olaba n'omulogo gyekututa akutidde yaŋŋambirawo eyandoga ali mu Mbaasa ku nnyanja naye yaŋŋamba eddogo libandogesa liva mu Mbaasa ku nnyanja naŋŋamba naye ali waggulu kati bakuteekako oba kinyonyi buli wotambulira kiba nakyo otera okulaba ebinyonyi konze mbiraba olaba nebiri bibiri ebinyonyi bikulaba birabika naŋŋamba ebyo byebikugoba buli wodda bibeera bikola ki bikulaba ebyaddala nga nawe weebiri konze naŋŋamba naye kati ngenda kutwala ku musajja agenda okukyusa obulamu bwo oddayo oli mugagga yangulira ne laptop baaga
laptop bag mwentwalira sente. Mwogendo twaya sente zofunye okuva mu kubonawo. Eno gye ngenze. Nga tonna bakola. Nga sina bakola. Nasanyuka. Brother nasanyuka. Nempulira ngo omutima gwange gonna guli okay. Nangamba kakati ono gwe nkutwala ko be bali abasembayo. Era ono wakulema okukolera. Nze ngenda kuwe ne motoka yange ne sente ogenda otandika obulamu. Kubanga ono mweka kasa. Konze nti. Nagenda okutuuka ku ssaba eryaddako. Musajja yantunuulya bwati nanga ono omusajja sebo genda. Nawe nera nagoba. Omusajja yangoba emisinde mu ssabo. Yo nerinya terwali wandika kubanga twatuukayo leeti. Naye twayitawo buyisi kubanga oli VIP. Bwe namala okuyingira essabo omusajja yangoba bugobi. Naye ng'ajulira ekigambo kimu. Akasajja kano kaliko omuliro. Kati awo nentandika nange muli mu ntima gwangu kugamba. Mutuufu ndabika omuliro guno gwempita. Kweguligwa ddala. Ogwa Yesu ogw'eddogoli mu Mbaasa ku nnyanja. Ogwa Yesu. Kati omusajja yaŋŋamba ekigambo kimu nafuluma. Yaŋŋamba kaakati njagala nkutwale ewantu ewasembayo. Kubanga nawe kennyini olabika toli mwangu. Konze ewasembayo ntiye. Omusajja yanvuga nanzijja ku Gayaza Road nantwala Busaabala. Nampisa mu One Love Beach ekyo kikuba ekiyitamu eshwi. Ne nkola ki? Ne nyingire yo munda. Kati awo ng'onate tuka ku mazzi ku nnyanja. Waliwo akayumba akali kazimbiddwawo nga naye kaduuka akatunda ebiwawongo. Nanyingiza. Nangulira amagi 6, nangulira kando 6, nangulira ebbafu emyufu, nangulira endabirwamu ng'eriko ange emyufu, nangulira akagoye aka red, n'akagoye aka white, nangulira n'akagoye aka black, nangulira n'akatambaala white, akatambaala kana aka white. Nangamba oko nangulirako waliwo bagita simanya daka powder. Nanga kati eno tugenda gwe kasola banga bakuwadde kibayita magic ring yiso omukono mu maaso bwoti ate bagenda jikuwa kubanga wano tebalemererwa. Bagenda kuwa magic ring bakwene magic bottle. Konza ate nange nali nalabako ebintu ebyo kuki kuno ku Facebook. Ne manya bumanya nti nno kati wentuuse nkikubye ntuuse mu ssente naterera ntende netuyingire netuva mu motoka netugirekawo netuyingire eryato. Omusajja n'atuvuga netuuka wetuviiramu. We twatuuka wetuviiramu twasanga abasajja nga bakutta amagi gaabwe. Laptop bag yangulira nene. Tusanga abasajja bakutta amagi nankutya ngamba we bakubuuza oyagala sente mmeka. Gamba njagala akawombi kamu n'ekitundu. Konze kale. Wano yampulidde nga nsaba akawombi. Nabadde jjo kolasho de gap. Aba yayinza okumpa akawombi. Akampe. Hayina nawo osaba kamu kitundu. Tugende mu maaso. Kakati omusajja we yaŋŋamba ebigambo ebyo. Nembiwulira. Nengenda nga netesitese. Kati tusanga abasajja bakutta amagi. Abamu bagateeka ku mazzi. Amagi nga tegakka. Ngamba tofukasinga kuba amagi gali gaki? Gali ga nkoko. Naye ndowooza gabanga n'amagi amazize. Nga tugenda. Kando zange 6 nzirina. Nyina empiso. N'ebintu byange mbikutte nti ngugu. Ate jjukira nze mu buliwo kenali street boy. Nga numba bulumbi tolina kyombuulira. Anja kuba omusambu atteke. Ologenda mu nnyanja. Kubanga singa nakimanya nenga nti singa omusambu gwekyanga kubange nali mpuliddeko katemba awo ku mboozi awo abazinyumyamu nenga kati omusambu we gwekyanga nja gulya atteke. Nze nagenda ndi mugumu. Kati nga tuuka tuyingira essabo. We tuyingira essabo wali osooka kukola kirayiro.
nga nkola ekirayiro oyogera ebina ebigambo byoyogera emirundi 666 bigambo ngo byoyogera bye bimu kigambo kye kimu kya kusinza emirundi 666 emirundi 666 that is 666 kati nembyogera obudde ne buziba ani akuwa ebigambo babingamba wali atejjukira bya luzungu ate nze simanyi na luzungu sebo natuka musabo nga limu n'abazungu bwe kyotalabangako wano Uganda waliwo amasabo nga galimu n'abazungu galabika ago gaba Illuminati bwe kiri kakati ng'omusajja ankolako nga ntuuka munda nga basooka bamansira obudagala awo bwasooka awo mumansira nga tewali buzibu konze ebyaddala ne mugamba ono ye yasemba kituufu waddala kubanga abasajja baŋŋamba tebalina tibakomplainingako bamansizaako obudagala bwange fayawo nga yazikidde dda taliiko kye nali ndowooza nti yazikidde nga tuyingira nga bantuuza mu ddiiro awo nga ntandika okulayira olayira oli online n'abazungu eri gundi bagikola nga live olayira bakuteekayo eri bakujjuzamu amannya go mu kompyuta mu kimu munna nga mala okulayira nga banjigiriza fenga kye twaligambye nti Yesu yebazibwe eri bagamba Haila de Lucifer nga banjigiriza bulungi mbo Haila de Lucifer Haila de Lucifer awolayira kati awolayira naye waliwo ebigambo ebirala byesobola kwogera waneno ku mpewo kozi sobola kubyogera kubanga nze ekigendererwa kyange nzize kubuulira njiri ey'ekirokole ate waliwo enjogera wali mba mpromotinga ani naye enjiri yange yo bwetyo bweri ekigambo jja kisanga mu church ematugga ku Believers on the Local Ministries era singa weesanga ng'oyagala kwogerako ne Pastor Kango nzikirizibwa bba wako ku namba yange esimu ogenda boy namba y'essimu nsooka kale ogibawe nsooka ngibawe naye kati totuwulidde wokka mu nnyanja tukomye ku magi wengenda nze njagala kubuuza ebibuuzo byange biki ebiri mu nnyanja eyo kakati bwe natuuka wali abasajja ne bamala okundayiza ne mala okulayira ne ngenda ku leve eddako naŋŋamba hakati obulayo leveeza naye saagala otye konzi toyagala nkole ki saagala otye kwata aga amagi g'oyina konzi kale nga nkwata amagi gange nga twambuka tugenda okwambuka tuli kazinga kaliko amayinja njazi tugenda okwambuka nasooka nendaba omusota katono gumpanule ku jjinja ngwe kubanga ejjinja lyali liwanvu nga munene nnyo misota gy'oku nnyanja naye ng'oli ye ayina eddembe bulungi nnyo gwezingidde awo n'aŋŋamba teekawo amagi nenteekawo amagi gange naye nga nagateekawo ntidde nnyo nga nkola nti ng'omusota gwo gulaba nga gundaba guntunuulira butunuulizi guti amagi tegaaliibwa omusota tegwagalya gwagazira omukulu n'aŋŋamba gwe nali ngenze naye n'aŋŋamba muganda wange kyoliko kinene omusota guno guganya okulya amagi gano ne gujja galya gulabika gubadde gukkuse onze kale ne baŋŋamba twambuke ne twambuka ne ntuuka mu kadiba nga waliwo akadiba mu jjinja ne bajjayo empiso ne banfumita waneeno ku lugalo ne ntonyezaamu omusaayi amatonda 3 wetototo akagundi kali omusaayi amatondo gaali 3 gokka naye gajjula mu kadiba konna kali mu kujjula mu kadiba konna awe natandika okulaba nti ate kati tekinologi bwe tugenzeeko afuuse waddala era mmaze ne sente nvaayo nazo mpozi wali ogende ne laptop bag ennene kuvaayo na sente zange kaakati nteekamu ki sente ezo zibaayo abo abasiya ziba zireeta ne bazipromotinga ne baziteeka eyo bazigaba nga zikolera ddala zisobola okugula ebintu sente eya bulijjo $1 ne sente za Uganda
zibaayo nga sente za Uganda na dola nga bazireeta bakuba nti beefula nti bazijja mu nnyanja naye nga bazireeta olw'ekigendererwa ekyokuwa abantu abasinza sitaani kaakati so ekitegeeza sente teziva mu nnyanja ziba gyeziri bazijja ayagala omusajja ku musajja mukazi ku mukazi ayagala okukendeza ku population y'Abafirika n'ebirala kaakati mba ndi awo nga nyingira nga kadiba kajjula omusaayi ebyaddala nalaba mu kadiba kali nga ndaba buli bye twakolanga kusamira okwo okuloga obulamu bwange nabuyitamu awo mu ddakiika nga 3 n'abaali bandozeeko bina nabiyitawo mu ddakiika nga 3 naŋŋamba eryo libayite ettogero ne lindagane kye ŋŋenda okubeera ogenda beera ki naye kati mukundaga kye ŋŋenda okubeera baatya nnyo ne banzijjako ne banzijjawo ne baŋŋamba vaayo ne nvaayo kati we nali nga nyambuka omusajja n'ankwata ku mukono n'aŋŋamba mukama wange ensonyiwa okukwatako ikoza tewali buzibu n'aŋŋamba oyina ekyama ogenda kizuula konze kyama ki n'aŋŋamba gwe wobeera eno obanga mulangira era entebe yo ogenda giraba maaso eyo gy'olaga konze lwaki n'aŋŋamba gwe kyoba omanya ogudde mu nsi mu bintu banayi nawa mukwano gwange oli kaaga n'essanyu ery'ekitalo kubanga ebintu byali bikozesebwa mu kifo kiri byali bintu bya kigagga nnyo kati we namusanyukira ne twambuka ne tutuuka ku musajja eyali asembayo ng'ayina abayimiridde n'amafumu wali ebbali ayina abakazi abakutte oyo black powder abakutte obuno omanyi obujjo olujjo nga bwe bakolera ensuwa akantu ako kabeerawo katyo twabunywerangamu omwenge buli nga bannaye tebulimu mwenge bulimu musaayi ne batukozesa emikolo egyasooka tumalirize tunywe omusaayi gwaffe tufune obugagga tugende ne tukola nenkwata ne baŋŋamba tuula wansi nenjalawo ebintu byange obugoye buli nenteekawo kando zange 6 nenteekawo amagi gange amalala 6 ogateeka mu bbaafu ne bbaafu gyobaguze ango yange eri endabirwamu yange eri ya ango ng'eri awo ne baŋŋamba jjamu engoye zonna nenzijjamu nensigala butenga we nazaalibwa ne baŋŋamba linnya ku magi nga n'abakazi we bali abakazi bali abakongozi we bali ng'ojjamu engoye kati be nali nakeyambulira mu bwenzi bali basinga abo obungi bali batono kituufu badde nerabidde nti wali weyambulidde ekyalo kyonna kati ebiseera we byatuuka ogyemu engoye kati ne baŋŋamba tuula linnya ku magi kunza amagi nga linnyeko gaatike kobbo linnya ku magi ago bwe nalinnyanga ku magi bwe nti ekigere kyange kyakkawo nga busi ku lwazi ebbaafu eno yaliwa baateekawo ebbaafu wakati mu 5 star ziri nga tuzikozeseza kando nga zaaka ng'amataala gonna gazikidde gonna nga tewakyaliko ttaala n'erimu lyaka ng'enzikiza eri munda muli nnyo nyingi nnyo ne ninnya ku magi gali we nagalinnyako ng'ekigere kyange kikka busi nga naye we kikka mba sikyakifiiringa naye ntya naŋŋamba linnya ku magi wasimbudde ekigere tolina kukizza mabega naye nkwata okwokubiri nenkulinnyamu nendaba endabirwamu ng'eriflectinga nnyo nenzika mu nnyanja naye we navaayo bwe namala okukka mu nnyanja nga tonavaayo mu nnyanja bwokka mu nnyanja saagala kundeka siteepu wadde n'emu bwokka mu nnyanja wenzika mu nnyanja walaba yuki wassa otya
nze omukolo ogwo mbadde nyina kembuuseemu kankaddemu kemabega nga sinaba kwalawo bintu bino bantwala we bankolerako emikolo emirala egyo egya black powder nga bankola ne red powder ne white powder ne bamala ne bandaga awali ebyokulwanyisa mutusonyiwemu drive zimanyi okuyita ate zirimu ennyimba za copyright so tubadde tukuttemuko naye omukulu tukomye nga atunyonyola wakka mu nnyanja naye ng'agamba bamuwadde ebyokulwanyisa agenza afunye ebyokulwanyisa ojjukira waawo ku byokulwanyisa byokulwanyisa bya kikaaki nze waffe twali tutegeera nnyo mu jjolo era nze nalondawo mu jjolo bakuwaayo ebyokulwanyisa ne bagamba londawo byoyagala ekyegeza gy'olaga luba lutalo kati ate ono yali akampitiddemukko n'aŋŋamba gw'otuukayo kyonna ky'osangayo kiteme konze kale ne mubuuza kyonna ky'osangayo kiteme konze kale ne nnyingira nenkwatawo ejjambya yange n'effumu eryo nditegeera kubanga twalimu obusamize nenkwata effumu lyange nenkwata n'engeri y'ekiyondo n'ejjambya yange n'ennumba ngenda okuyingirayo eri mu kabira baŋŋamba kayitibwa kabira ka misambwa tekalimu wogenda okukolera saddaaka buli kyosangayo nga tuli ku nnyanja nga tuli munda mu nnyanja tuli mukubo waneeno waggulu waneeno ku masabo gano gakalikoleka akazinga konna kaabwe kazinga nno kakyama kakati nga nyingira yenda okuyingirayo nga nyina okulwana nga ndi menti olwana n'ebintu bisatu bannange we nakubanga ekintu kye natandikirako nga kinneepena bwepenyi nga kigenda kiyimirira wali kinneepena bwepenyi kigenda kiyimirira wali nenumbamuko ku kirala nakyo nga kikola kyekimu ne mmalayo eddakiika nga 3 nga mpulira nkooye ogambye nga kyosanga kyotema omuntu ayinza okwebuuza byo bye wali otema bw'abanga buli ayingira Illuminati atema tebiggwayo bya myoyo oba bisolo bya ddala byotema biri bintu bya myoyo kati babeera bakutestinga balaba omutima gwo osobola okuwaayo omuntu wo osobola okuwaayo maama wo bataata wo kwegamba lo gy'okozesa okulumbagana ekyo ekintu yeeraga kati nze nali mpise newankubadde nga nali sikisse nali mpise ntya kubanga nalumba nga buli kyendabako nnumba kirumbe nga kinziruka nga numba kirumbe nga kinziruka kati olwo nno munnange ono yandeeta namulesse mabega kati we natuuka nendaba emisota giri nendaba empologoma n'engo ninga ono yali ntaasizza mulesse mabega ninga naye ngenda kutoba kubanga wano nvaawo n'obugagga nentandika fight kati bwe natuuka akaseera nenkwata we natuuka nga maze ebbanga nga nwana nga sikutte ne baŋŋamba jja ntugende ne balekeraawo ebiri kimu nekibula nekigenda byakyo neŋŋenda ne tuyingira kati wetumala kati kanzire wali we mbadde mbuuse kano ke mbadde mbuuse kati nenzira wali awaali nga maze okuyingira ennyanja bwe namala okukka mu nnyanja bwe nti endabirwamu ne reflect nga bweti nenzika nenyingira ennyanja ekyo nange entegera yange nakimanya nti nyingidde ennyanja nga amazzi ganyogoga gawulira oba togawulira kibayita underground world waliyo ensi ey'ekyama ng'era people abantu bakolerayo ebintu bakolerayo engoye bakolerayo amasimu bakolerayo enviiri zino ez'abakyala ze beekozesa okwambala ku mitwe ekitegeeza ky'ogamba ku nsi eno waliyo ensi endala wansi waayo fe gye tutamanyi eyo underground world naye ebintu byayo abantu baayo abamu bayita na bwereere tekuliiko n'omu afaayo tewaliyo mateeka amateeka agaliyo bya sitaani ga sitaani we nayingira munda twatandika okutambula n'omusajja yali antwala nga banjigiriza ebintu ebyenjawulo engeri gye nyina obbikolamu okusavaivinga mulamu
ne banfunira ebintu bye bateeka mweyo mwakutwalise Black Magic ne bantwala ku ggweserezo ne baweeserezaako empeta ezibayita magic ring bwe natuuka eyo era nawo ne banteeka mu mazzi ag'enjawulo nenga vaamu ne banteeka mu kitaba ky'omusaayi nakyo we nakivaamu ne bankomyawo waggulu nkokomawo na bugagga oba otonda bufuna sinabufuna naye kaakati we bankomyawo we natuukira ku baafu yange n'ebintu byange we nabikoledde wali ne bampa ekyambalo kyange kye nali nyambadde ekya black bamala okumpa ekyambalo kyange kye nali nyambadde ekya black ng'oyambala sebo n'omutwe n'ogubikako akantu akofiira kaswiririwe kati ne nyambala ne tugenda ku mikolo egisembayo omusajja we yankolako n'alaamiriza byalaamiriza saddaaka zonna emisaayi gyange ne bagirongerera ne bagiraamiriza ne baŋŋamba mbabuulireyoko ku bantu bange amannya gaabwe ne mbabuulira bwe baamala ebyo omusajja baalamiriza ne yeerumika n'akwata bw'ati ne yeesikanaga this is a man nga faya akomyewo olwo ono tanemisa sente nangamba sebo tulina kitwagala osooka okugamba konze ki bw'obeera wano gwe oba mulangira bw'obeera ebweru eyo mu bwakabaka bwa Katonda oba musajja w'amaanyi awo oba mulangira konze kati ndi mulangira wa mirundi ebiri kubanga ekintu ekyo nali nkiwuliddeko ate wenzijukira omusajja ebigambo bye yaŋŋamba Owezirayiri ate n'okusabansaba sifuna tampulira Katonda tayogera waggulu emanya nti omugezi ateekeddwa kukozesa wano eno wo kubanga n'akasente nali ndabyeko ku luumu ya ssente luumu nga genda mpakiremu ezange zenjagala ŋŋende muganda wange omusajja yaŋŋamba katuddemu tulabe bwe yaddamu okulaba omusajja yagwa n'atandika okusambagala n'ava amatu omusaayi matu n'aŋŋamba sebo genda fuluma byoliko bitulemye tetugenda sobola kuyamba genda weezuule nga gwe omuntu oli waggulu waffe tetukusobola genda weezuule nga gwe omuntu ne mubuuza neezuule ntya n'aŋŋamba bw'oliba teweezudde bw'otyo bw'olifa naye oli wanjawulo bwe batyo bangoba mu ssabo nayagala nkole ku lutalo ntwale ku ssente zineno kabuli nembalamu ku lyato we nava nga walako nga siina kyakukola kirala kyonna okugjako okukkiriza nti ssente zinemye kwe kuddala ne ŋŋamba mukwano gwange ne mugamba mukwano onanfunirayo ku ssente oyagalayo ku ssente naŋŋamba wabula kango nkubuulire gogenda kufa bwavu buli ekyetaagisa okufuna ssente kikulemye sikyalina pulaani ndala sisobola nakukozesa olaba bakama bange bakugobye nange sisobola kukozesa bwe nawulira ebigambo ebyo nenkaaba amaziga neŋŋamba kijja kitya okubeera nga nze sisobola kubaako nakyenfuna mu nsi muno mwonna kijja kitya okubeera nga nze sisobola kubeera nga ndi muwanguzi newe luba olunaku lumu oba eddakiika ntono nnyo nenzirayo omusajja oli yaŋŋamba nga nzizizaayo baamuyita ne bamuzza ebbali ndowooza baamugamba ebigambo bino eno nti omusajja owo naabeera naye tugenda kujja mu kibiina kyaffe olwatuuka yanzigiramu mu kkubo nampa taxi nayo yagisasula teyanzikiriza nkwate ku ssente ze
nangamba ddayo mu kyalo eyo gy'okubeera. Oli muzibu. Nangamba naye ebigambo by'okugambye kansubire obiwulidde. Olabika oli musamize wammwe nga gwe musamize omukulu. Konzi bwe mbanga ndi musamize lwaki wali tebansigaza. Nangamba n'ekirala. Oba ogenda kubeera nga musumba wange. Alina omusumba w'amaanyi. Muno mu ggwanga y'omu kubasinga. Nangamba oba ogenda beera ng'oyo simanyi. Nesigala mu ebyo ebyekirokole byo. Eno tujja kusobolayo. Bwe ntyo nenzira mu kyalo. Bwe nadda mu kyalo ennaku yannuma nalaba nga njiye amafuta ge nnoonyereza okumala ebbanga. Nawulira nga sikyawera munda mu kyaki era n'akatuuti saddamu kayingira. Natandika siimulanga mu ttooyi nakwera bweru na mu kyaki. Nawuliranga nga ndi guilty buli lunaku. Wabula buli lunaku nga neenenya. Nga nsaba Mukama ansaasire. Addemu akomyewo ekisa kyange. Owayita ebbanga. Ekitegeeza Kango. Gwomu ku bannayuganda bayinza okuwa obujulizi nti wali ogenzeeko mu nnyanja n'ovaayo. Yes. Era abantu bagenda mu nnyanja. Era abantu bagenda mu nnyanja. Abantu bagendera dda mu nnyanja. Era ne ssente gye ziri eyo. Ne osobola okugendayo ng'olina kusooka ng'omusajja munno alina sooka kuvuga mu mpanka. Ebizibu ebimu ebiri eyo. Ebizibu ebimu ebiri eyo. Ate ekyokulala. Kati nze waliwo saddaaka ze baali balina okunsaba. Balina akali akatogero kali. Abantu be walabyemu nze nalabamu nno n'abantu bange. Bo balina engeri gye babalansingamu kubanga mu nsi y'emyoyo babeera strong. Baba baagala ekyo kyolabye. Abo abantu bolabye mwemuba abantu bagenda okukulondera. Kati akaali kasembayo mbuba nkwasa ezange. Kunywa musaayi ogwo nakudda wali mu ttogero buli gwendaba ne baŋŋamba fumita oyo ng'omufumita. Gw'ofumita eno afiirawo. Okuggyako bo era basobola omuwa obudde ne bagamba nti kafiire mu myezi 3 oba 5. Gwe ofumita wali mu ttogero. Ofumita wali mu ttogero. Eno omuntu ng'afa ku lukalu. Ate ekintu ekyo tokiwakana. Omanyize Mukama yangamba ebintu byonna bye nakulaga. Nabikulaga okusomesa. We nali nga nkyali mu ssabo ewaka waffe. Taata wange yalina akaggo nga kampi nga komanga wano. Naye nga wakakuba omuntu afiirawo olunaku lumu. Ne wakakonako bukonyi bwoti. Era nga bamumanyi ku kyalo kyonna nga bagamba nti gezo manyire. Kati kitegeeza nga omumanyiira. Akuba akaggaako n'ofa. Kyokka we wafanga ekyasinga okwewuunyisa nga bakunoonya bajje bakutte. Banoonya taata wange bajje bamutte. Nga naye w'omunoonyaako bw'oti omaliriza nga ate oyiseewo buyise ewaka. Kati nga lwaki taba n'akaggaako n'akuba buli amunoonya. Nga ewaka bajja ne beekuŋŋanya ekyalo kyonna baali beekuŋŋanyizaako emirundi nga 10 okwagala okujja okumutta oba n'okwokya ennyumba n'amasabo. Naye nga bwe mujja okugwokya mwekanga muyitambudde ebyalo 3 ebirala. Nga mubula. Nga bagamba ne waakola atya tulina okudda nga bamutta bayitawo mu balaba nga museka n'okuseka. Ng'era bagenda ku kyalo ebiranga 3 nga bazimba amagulu nga batuuka nga banyuka nga bagamba tujja mukeerako enkya. Nga batuuka nga bamuta. Ate nga alabamu olugezigezi ng'agenda amugamba wonna dda ngenda kukuba akaggo kano. Okumanya ng'oli omusajja ali mubi ng'ate mulogo wa ddala. Yakwana mukaneiba we n'amukuba akaggo. Nga mukaneiba we asula wano wansi kino kyekitanda. Ng'asula wano wansi nga yasula wano waggulu ku buliri bwe ne mukazi we. Kati ekyasinga ekirala okwewuunyisa taata wange yali mulogo ate nga muyunzi. Mulogo ng'ate muyunzi? Kati nga atega abantu kati nga ggwe akulaba ng'olinamu awo ekizike. Ku mikutu kuno example ennungi baziweera ku nze. Embi tebaziwa gamba ng'omuntu nze tebampeerako example. Ng'alaba omuntu ng'ayinamuko kasente kati nga kyakola kyeki nga ajja ng'akuzuula amannya gaaga ng'agenda ng'akwata eddagala eri nga lipanga mu kati wamala olipanga mu kati
nga akwata ebyayi byagonja ng'alisiba ng'alituuma nti yegwe gundi ne gundi. Katonda akola atya? Kati wakakwata najja n'akwata omuggo n'agubako bw'ati ku mukono gwa kaddole ne gweweta n'ogwo gweweta guba gumenyese. Ega ofuna akukoona n'akagaali oba owa piki oba n'otalantuka n'ogwa. Wakwata empiso n'agifumita ku mutima be bowulidde abafa ekikutuko mu buliri. Kati eyo gye bayita ssemufu. Eyo yonna taatawo yabikola. Wowe kati no ngenda kubuulira bye yakola ebirala we nali nga ngenda okuyingira egeyeena. Kati okimanyi nti nno omuddo gwe gwajja ne gumpeerako obujulizi. Negeyeena wagiyingira? Negeyeena nagiyingira. Naye kati kitegeeza olwaleero katukobe kukuyingira nnyanja. Okay. Kakati tukomawo. Tusooke eddakiika sizeezo. Tusooke tusiibule ku kuyingira ennyanja. Nkusuubize okuzza okuyingira geyeena n'eggulu. Nawulidde kwayingira n'eggulu nawe walala ne magombe. Kati otulaze nti abantu bayingira ennyanja. Kamili yatugamba abawoza nnyanja tebaasoma. Wangambye tewasoma. Okay. Ekyo nze sagala okitwale bw'otyo gwe ky'omanyi ensi y'emyoyo yaddala gyeri era ensi y'emyoyo gyeri. Etegeeza kisoboka okuba nga ali mu kuyingira ennyanja omwoyo gwe gukuvaamu ne guyingira omubiri ne gusigala. Kuba omuntu wayingira nedda waliwo kye bayita poto. Ekkubo lye bazimba obuzimbi. Omuntu n'abeera wano eno n'azimba ekkubo n'agenda n'afulumira mu America nga naye okozesa science oba magic. Masomba akokogaga kakati senga abantu tebasaba visa kibawo ekiti. Wali owuliddeko abantu ku kyalo ewammwe eyo abalina ennyumba eziriko ebisenge biteggula? naye nkola mpulirayo omusajja kakati mwaka akasenge akateggula omumwe yeesibira n'akola emikolo gye n'agenda n'atuuka gy'alaga. Era ne Baluminati nakati essaawa zino eno nze mukama azze nga ndaga Baluminati nga batendinga meetings. Yeesibira bwesibize mu kasenge ke n'agenda mu meeting. Nze gabe kisoboka kisobokera ddala era kikolebwa ddala bulijjo abantu bakikola. Bwe nti nze musajja wange waabwe byantuukako kogaye tukomye wano eno jakuzzako emboozi zo zeetaagamuko deep understanding. Kati ngenda sooka ndabe eno nje editinge bulungi njiteekeyo. Butya bwe wayingira ennyanja gwa musimbi tewavaayo nagwo gwakulema. Navaayo ndi mwavu nnyo. Ale akugamba ompe ku musimbi. Navaayo ndi mwavu nnyo. Era eddembe n'okubeera nga we mundaba ndifunye ndi mu Kristo. Okumanya nga nalinze nga sitaani yampamba. Okimanyi nali mmeze n'ekiwalaata wano wonna nga tewali nviiri wano. Nkiraba. Okiraba naye naawe leka kyavaawo. Ekiwalaata nekyo kivuddewo wamasamasa si bwayo wamusana. Omanyi okumera ekiwalaata ku myaka 24 ng'olina ekiwalaata kyonna kikuse. Nze nalina ebizibu biri ebikwatikako ate nabagambye ensi y'emyoyo by the way kansobola okansooka kanjibalirize otuwete n'abayesibuyo gambasibula. Ensi y'emyoyo yaddala buli ekiri mu nsi y'emyoyo kyaddala. Nze ebintu bino byenjogerako mbijulira kubanga nabirabako mu geyeena ne mu ggulu. Ate ebintu bino nabirabako ne mu buliwo mu nsi nga sinaba nakumanya Katonda ntya.
twakwatanga kayayana akali kangambe omuddo kayayana gufaanana gutya omuddo kayayana tukamanya akaba n'obukoola obutonotono nga kalina akamuli akatonotono nga kaliko ka bulu kungulu kaba katono nnyo nga kalinganga olaba namirembe kakati kayayana nga ogwo mwoyo erinnya yago baguyita kayayana mwoyo gwa muddo kakati nze nyina omwoyo ogwe nasinga ng'okwagala sere na mutaama sere mmanyi wamuteeka ku mabwa alina mwoyo ki awonya alusazi n'essaawa zineeno omunywako okwata sere oyo n'okamula bwoti ekyovu kyo bulungi nnyo obo buli gundi n'ofuna ejjiko yo emu n'onywako ennaku nga 3 owona bulungi nnyo alusazi sere nga totadde mu mazzi kasita omala okwozaako n'okakwata n'okakunga woti n'ojjamu amatunda ago ejjiiko n'onywako ennaku nga 3 4 oba owonye bulungi nnyo alusazi naye ku luno ffe twakwatanga sere oyo nga tumukola kuseereza bakazi mu bufumbo kunoba kuseereza muntu nagwo ku accident kubanga mwoyo gwa sere guseereza ensi y'emyoyo kyekintu ekisinga amaanyi era buli kintu kyonna ky'omanyi ku nsi kitandikira mu nsi ya myoyo n'okufuna obugagga oba okufuna ssente kitandikira mu nsi yo ya myoyo gwe wenna ampuliriza oba ndaba ng'olina embeera gy'otategeera just okotunule mu nsi ye y'emyoyo ojja kwesanga ng'ebirooto by'oloota tebitegeerekeka omanyi nsomesaako ku myoyo gy'embwa emyoyo gya pusi emyoyo gya kapa byewuunyisa naye ate nga bituufu naye kagenda kuwasho nnyingi kuba kati otandika n'ensi y'emyoyo katusookere ku kukka mu nnyanja gabe namba y'essimu njagala kusiibula bampita pastor Kango Enjoga Bjeri believers on the local ministries Matuga tubaaniriza mujje tusabeko fenna mujje tukungaaneko fenna era wobeera ng'olina kiweebuuza kyotategedde mu link omwo mu message eno oba ng'olina channel nga wali yagadde nkyaleko nzija okubirako ku namba yange y'essimu eri 779 300 40 WhatsApp mbeerako jiddemu enamba y'essimu tulina ne group ey'okusaba nayo tukuteekamu oba oyagala bagiyita eri 779 300 41 2 eyo enamba yange Pastor Kango Enjoga Bjeri Matuga believers on the local ministries ye kanisa kale tujja kuzza olunyonyole ku kugenda mu geyeena okay kapa yakubaganira kuma katikati nga nsembayo omukulu agambye nti at least ntangazeemuko ku kapa waliwo abantu abaloota pusi pusi kitegeeza ekapa oba omuyaayu pusi eyo eyina amaaso gaayo maaso mamyufu ekiro gabeera gaaka kati mukwako okwo omulogo oba mu nsi y'emyoyo pusi ekiikirira kamera oba ekitangaazo era mu ssabo oba omulogo wabeera nga naakuloga akwata kapa eyo n'agikuteekako nakuteekako omwoyo gwa kapa nga buli wobeera abantu bangi oba wakakyala ku nnyumba kwaliko omuyaayu gukaabanga omwana oba oli mu kuba otambula buli wootambulira pusi zitambula pusi ewuwo ze zirinnya ku mabaati nga pusi buli wobeera ng'omanya wateekebwako omwoyo gukulaba buli we gukulaba gulya amagenda go gulya ssente zo gulya abaana bo gulya buli kintu kyokwatako n'engalo zo kati ate abantu abalunda pusi zaabwe waka waliwo pusi anti buli kintu ekirungi sitaani kyakyusa n'afuula ekibi so bw'olaba kipusi ky'obadde tomanyi nga sigwe wakirunda kikuzungirako no waliwo n'obulamu waliwo n'abantu abalina obulamu buno wammanga nga ye waatambulira wonna asangawo pusi ebeera ekumonitalinga mu nsi y'omwoyo ebeera ekumonitalinga nga buli kyokola eba ekiraba eba eyagala kati nga tutudde wano gwenolaba ali pusi tutambule tulaze walala waliwo pusi nga woolaba ebinyonyi oba emiddo nga pusi zakufukira pusi zakufukira pusi abantu abo webali kati wetulidda tulitandikira tulibawa awomba waddeko ka introduction wetulidda tulitandikira ate ndibawako ka introduction k'embwa ku programu ey'okulala omanye embwa nzibu nnyo kwolwo olunaku nno omanyi ekijja okubaawo tujja kubikulako bayibuli tusomeko mu bitabo nga 3 olabe embwa kikyekola
Kale life stories kwe tuli Pastor Kango Enjo Gabdiel njamubongera tubadde lero twagala kumanya omuntu agenda atya mu nnyanja tujja kudda omuntu agenda atya ogambye wagenda mu Geyeena n'ogenda ne mu ggulu n'ogenda ne wa ne Magombe ate ngenda ne ku kibayita High Mountain okwo kwendabira abakulembeze abagenda okufa abakulembeze abaddako okwo kwenyimirira nga ngenda kulagula ku nsi abakulembeze togenda yo soko jako teri mukulembeze agenda kufa abakulembeze bonna balamu omukulu alabika ati emigo abakulembeze bonna bagenda kuba balamu ku final channel kwe tubadde onako olwaleero we out